ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa mukaaga omwaka 2021 nga eddakiika ziri 15 ze zibulayo okuweera essaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero kadde ka selekiti ey'enjawulo nange Maria Dana Namiro okubeera nga nkutuusaako ag'olwaleero naye nga sinagakuba mu butongole katusooke tulabe emitwe emikulu n'oluvannyuma nkomewo nga kuwembojefu. Ebikulu mu gaaleero Saba Minisita omujja Right Honorable Robin Nabbanja aweereddwa ofiisi ye mu butongole asuubiza okukola emirimu gye awatali kussa mukono. Bannakibiina kya DP baagala gavumenti eyogere ku nsimbi zeesuubiza okuba nga ewa abantu. Bano bagamba nti tezimala muntu mu nnaku 42. Abatuuze mu Kiyindi badduukiriddwa n'obumu obunaaba mu ngalo. Bano bakubiriziddwa okubeera nga bagoberera amateeka agateekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu. Ago n'amalala ge tukuleetedde mu selekiti ey'enjawulo. Okubuuzaako gwe asazeewo okulaba selekiti ey'enjawulo era nga amannya Maria Dana Namiro nze ngenda okuba nga nkuwa ag'olunaku olwaleero era nga tutandikiddewo n'ag'olwaleero abadde Ssaabaminisita w'eggwanga lya Uganda Dr. Luganda olunaku olwaleero lwawaddeyo ofiisi ye mu butongole eri Ssaabaminisita omujja Right Honorable Robin Nabbanja nga bino bibadde wali ku OPM oba giyite ofiisi ya Prime Minister nga ono asuubiza okugyayo n'ag'omu buto nga kakalabya emirimu gy'okusobola okuba nga atuukiriza ebyo ebimusuubirwamu bannayuganda era mu ngeri y'emu ayogeddeko ne ku ssente ezasuubiziddwa gavumenti okuba nga ziweebwa abantu n'agamba nti omuntu eyali afunye ku ssente ezisukka wansi w'emitwalo 10 ajja kuba tali mu abo abalina okufuna ssente zino empozi eyo katugirabe. Very good. This report, handover report of the Prime Minister Emeritus to the Prime Minister. Mu kwogera kwe nga waayo office Dr. Luganda ayozaayozezza the Right Honorable Robin Nabbanja amuddidde mu bigere era n'amusaba okukolagana n'abakugu mu office gyazzeemu okulaba nga baweereza abantu. Thank you so much. I urge you, wherever you may be going, to take this period in office of the Prime Minister as having been a training ground for you, either in government or outside the government, to improve, to perform better, and where possible, strengthen the struggle of the wananchi to improve their quality of life. Agambye nti tamwinaako kubuusabuusa kwonna era obusobozi abulina obuweereza abantu kubanga mukyala mukozi. Projects, you'll see a lot of improvement, and this has come as a result of the combined effort of different MDAs. So we salute them for the good work that they have done, and we know they will continue to do good work and leadership. Onagamba nti wadde nga gavumenti emirundi mingi ezzenga ewagira n'okuyimusa abakyala naye ku mulundi guno gavumenti ekoze nnyo ku kuyimusa abakyala n'abavubuka. Although the movement has been talking a lot about emancipation and empowerment of women, in practice we had never reached this level of political empowerment. Onakomekereza kuutira bannayuganda okwekuuma ekirwadde ki COVID-19 kubanga we kituuse wazibu nnyo. Let's do what we can to fight it. We can fight it, we must fight it. Let's respect the SOPs so that the spread can be brought to a halt. Oluvannyuma lw'okukwasibwa office the Right Honorable Robin Nabbanja yeebazizza omukulembeze w'eggwanga okumuteekamu obwesigwa n'amuteeka mu kifo kino era n'aweeranga bw'agenda okuggyayo n'ag'omu buto okuweereza bannayuganda bonna awatali kujulwa. Allow me also to thank the President, Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, who has given me and my colleague ministers the opportunity to serve the people of Uganda in this important office as Prime Minister.
Ku nsonga y'ensimbi z'okuwa bannayuganda mu kifo kya kawunga, Ssaabaminisita akirambise nti omuntu yenna abadde afunanga ensimbi eziri waggulu w'emitwalo 10 okuyita ku mobile money essuubira okufuna ensimbi okuva mu gavumenti mu kaseera kano aliggyeyo. Kubanga obadde ofuna miliyoni za ssente bawala abo bakuweereza okuva ebweru n'ogamba nti tujja kulaba ku simu zammwe. Abadde gwe banaateeka ku lisiti ng'abadde tulaba ofuna mitwalo 5-3 nti oli vulnerable nedda tujja kujjamu. Era abadde vulnerable alabika ku simu wano. Ate tulina ne records mu kitongole kyaffe ekya NIRA. Nabbanja agamba nti wakolera awamu ne banne okulaba nga batuukiriza ekyokulwanyisa obuli bw'enguzi nga mukama waabwe bwe yabasabye. The president wants a cabinet that is united, a cabinet that devoid of corruption. Colleagues, we need to work as a team. Era yeeyamye okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okukiikirira gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'okulaba nga baminisita babeerawo okutegeeza eggwanga ebigenda mu maaso. Okuva gavumenti we yasalawo okuyamba bannansi mu mbeera eno ey'omuggalo ng'ebawa ensimbi, bangi beebuuza butya kino bwe kigenda okukola era kinaalondoolwa kitya. Edith Nabagereka ne Sarah Nakandi ku STV Select EY'ENJAWULO. Webale nnyo okulwa emboozi eyo. Ate era ku mboozi eyo yennyini kwe twajja ekibuuzo naddala mu bigambo bya Right Honorable Nabbanja we yagambye nti abo bokka batafunangako ku ssente ezisukka emitwalo 10 ku masimu gaabwe be bagenda okuba nga bafuna ensimbi zino eziva mu gavumenti. We tujja ekibuuzo kyaffe kigamba nti gavumenti esinzirire ku ki okusindikira abantu ssente. Genda ku mitimbagano gwaffe ogwa Facebook olekeko endowoozayo era maaso awo tujja kuba tusoma ezimu ku ndowooza zammwe ku ekyo kye mulowooza gwe ssente za gavumenti zandibadde zigabibwa mu ngeri ki. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe nga bannayuganda bali mu kulindirira ssente ezasuubiziddwa gavumenti, bannakibiina kya DP okuyitamu amyuka omuwabuzi w'ekibiina Richard Lumu basabye Right Honorable Nabbanja okubeera ng'alowooza ku nsimbi oba ku muwendo gw'essente ogugenda okubeera nga guweebwa abantu ogw'emitwalo 5. Ti ssente ezo tesobola kuba nga zimala omuntu mu nnaku 42 ezaateekebwawo mu kulembeze w'eggwanga ez'omuggalo. N'emboozi eyo kadukirabe. Bannakibiina kya Democratic Party nga bayitamu amyuka omuwabuzi w'amateeka mu kibiina kyabwe Richard Lumu basabye Prime Minister omulonde Robina Nabbanja okulowooza ku muwendo gw'ensimbi ogusingako ku mitwalo 5 n'ezigwamu gwe bagala okuwa bannayuganda kuba mutono ddala okusobola okubabeezaawo mu nnaku 42 ezaabaweebwa. Kakati ennaku baatusiba 42 kati 42 era mbadde nsaba Honorable Prime Minister naye ajje nga President bwe yajja okutuyigiriza okulya akawunga. Kakati ne Prime Minister naye ajje atuyigiriza engeri gye tunaakozesa emitwalo 5 mu 15 mu kumala mu nnaku 42 naddala nga muli babiri oba nga muli bana awaka. Richard agamba nti Prime Minister okulowooza ku nsimbi ezo ze bagala okuwa bannayuganda kyazze buzzi kuba teziriimu mu mbalirira y'omwaka 2021 eyakafulumizibwa. Bajeti y'eggwanga ezo ssente mweziri era bwe ziba teziriimu kati yagenda kuzijjawa alyoka aziweereza abantu. Era mu kuweereza ani akwalifayinza okuweereza? Because tulina government procurement system. Bano bagamba nti singa Uganda ebadde yeteekateeka bulungi tewandibaddewo muggalo gwa kubiri wabula embeera eno yandigenza okujja nga gavumenti yagula dda ebitanda amalwaliro ag'enjawulo wamu n'ebikozesebwa ebirala wabula basabye gavumenti okumanya nti waliyo n'endwadde endala mu ggwanga ng'oggyeko COVID-19. Omuggalo gubadde gusaana okubeerawo newankubadde nti singa twali twetegese bulungi n'omuggalo twandibadde tuguwonye. Naye tetwasobola kwetegeka bulungi kimala. Singa twetegeka abantu baffe ne tubanyonnyola ne bategeera bulungi kyandibadde nga basobola okukola buli kimu okulaba nti omuggalo gw'okubiri tegubeerawo. Gavumenti terina kulowooza ku korona yekka, erina n'okutandika okukirowooza eyinza okwebadde yeerabye nti n'endwadde endala zikyatta abantu, kansa ttira ddala, omusujja gutta n'endwadde endala. Naye gavumenti erabika kati yo enduulu egikubira korona yokka.
Ate ku nsonga z'ettaka ezikutte akati mu nsi ensangi zino, bano bagamba nti ekizibu ky'ettaka mu Uganda si kya Mainland yokka, wabula be bantu ababba ettaka ne batagambwako, naddala mu bitundu eby'enjawulo, ekintu ekibawalirizza okusaba gavumenti okuteekawo ennongosereza mu tteeka erifuga ettaka mu ggwanga lino. Kakati tumugamba nti ekizibu si Mainland, ekizibu be bantu abatakwatwako nga balina kye bakoze. Ne babba ettaka ne bagoba abantu ate nga abantu abo bali mu gavumenti banene, tolina ngeri yosobola mukwatako. Era bwe bagenda ne bagula amataka nga bakimanyi nti okukuliko ab'ebibanja, era babagoba ne babakubira ddala n'emiggo. N'olwekyo mu buufu bwe bumu, ono avumiridde n'enteekateeka za gavumenti okuteekawo enkola ng'ez'emyoga mwe baweera bannayuganda ensimbi okwekulaakulanya, yekyayise amalya g'ensimbi ng'agamba nti singa gavumenti ensimbi zino eziwa ab'ebibiina by'obwegassi basobola okuyambako bannayuganda okwekulaakulanya naddala mu by'obulimi. Myoga bandibadde bazikuŋŋaanyizza ne bazzaawo ebibiina by'obwegassi. Ebibiina by'obwegassi ebyo ne bibeera nga bye bigula ebintu abalimi bye baba balimye, okugeza ng'emmwanyi ne kasooli n'ebirala. Doreen Josephine Nachiwala, STV Select EY'ENJAWULO. Wala webale nnyo ku Rainbows eyo. Ate bwe twengere mu mawulire gaffe, bo banna Rotary Club ababuyikwe nga bakulembeddwamu omubaka wa Parliament owabuyikwe South Dr. Lulume Bayiga bagabye obumu okubuuma obuyambako mu kunaaba engalo mu batuuze abakiyindi. Kino kikoleddwa okugezaako okulaba nti abantu beetangira okuba nga bafuna akalwadde k'akawuka aka COVID-19 era ne basaba abantu okubeera nga bagoberera amateeka agateekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu wamu naago omukulembeze w'eggwanga ge yayogera olunaku lwe yasembayo okuba ng'ayogerako eri eggwanga. Nabyo katubirabe. Owabuyikwe South Dr. Lulume Bayiga olwaleero akulembedde mu bannarotary club okutwala obuuma obuyambako abantu mu kunaaba mu ngalo, era asinzidde wano n'alabula abantu okwongera amaanyi mu nteekateeka z'okulwanyisa COVID-19. Kamima Mawugwe afuuse namulanda ng'amabeere g'embwa okutugumbula bannayuganda. Tewali wode ne sirinda ya oxygen etya buno obulwadde nga bukutte omuntu oxygen kyekisumuluzo kyokka ekikubeezaawo eddakiika eddako. Lulume agamba nti embeera z'amalwaliro mu kitundu kye yeeraliikiriza olw'obutabeera na muka gusibwa era n'omusawo kwewaayo okujjanjaba abalwadde babeera batono. Nsindiseeyo omu ku bakulembeze bannaffe najja musindise e Kawolo Hospital gye mumanyi obulungi nti kati erabika bulungi, naye wonna babadde wasibe mu private gye tubadde tusuubira nti oba oliawo omuntu ayinza okugendayo. Omuwala bagambye tewali wode ne sirinda ya oxygen etya buno obulwadde nga bukutte omuntu oxygen kyekisumuluzo kyokka ekikubeezaawo eddakiika eddako. Wabula ye mmeeya w'ekibuga kya Kiyindi Town Council asinzidde wano n'akawangamula nga Town Council eyabaweebwa webyali byoya byanswa olw'ensonga nti tennafuna kodi kwefunira nsimbi, ekintu ekizingamiza emirimu egy'ekibuga kino. Ekisinga otuluma ffe ti Town Council eraga nga baatuwa Town Council naye nga balinga baatuwa ki ekiguumaaza. Tetulina kodi, ebintu ebisinga tetubikola ki bakyatubalira ku sub-county najja sub-county. Tusaba dokita bwe tubale nga tufuzise Town Council bintu bingi nnyo ebisobola okujja direct nga bigenze ki mu Town Council nga tebigenda mu indirect nga bwe bikola ki nga tubale tusaba otuyambe otutuusize eddoboozi lyaffe. Munnalotale era akulembeddemu eddimu ly'okutuusa obuuma buno era omukungu atwala ekitongole ky'abakyala mu ssaza lya Kyaggwe mu Bwakabaka bwa Buganda Esther Nakafu asabye abantu abaweereddwa ebintu bino okubikozesa obulungi. Bibayambeko mu kulwanyisa obulwadde obwa COVID-19 nga ekitundu kino eky'ekiyindi kyetulabanga ekyomugotteko. Tusaba mukkirize ebintu bino era bano abakyala be mulaba n'abaami abanekedde mu tisha bo abatuuze n'abakulembeze basiimye enteekateeka
kyokka ne beekokola omugalo olw'ebbula ly'emirimu n'ebbeeyi ya mukene okusereba. Ndi Kaddu Derek, STV, Select EY'ENJAWULO. Yini tetulina mirimu. Tuyisibwa bubi. Ya COVID-19 lituuse mukono era ng'abantu bangi bajjumbidde okuba nga bagenda okugemebwa olw'okuba nti eddagala lituuse ku ddwaliro lya Orbit Laboratories era nga mukono n'emirirwano be bagebeddwa olunaku olwaleero nabyo katubirabe. Abantu mu kibuga ky'e Mukono wamu n'emirirano beeyiye ku ddwaliro lya Orbit Laboratories e Mukono mu bungi nga kino kiddiridde okuwulira amawulire nti wano waliwo okukebera ekirwadde kya COVID-19 ku bwereere era nga kyakumala ennaku 14. Okusinziira ku bantu be tusanzeewo batutegeezezza nti oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'abassa ku muggalo olw'ekirwadde ki COVID-19 okweyongera nabo olutegedde bino kwe kusitukiramu. Mbadde nina okwekebeza kasooka ne bankeberako olumu emulago ne ngenda nga ndi negative naye nalina omuntu ngaali ali positive kakati mbadde nina okuddamu okukebeza. Bano bakubidde bannayuganda bannaabwe omulanga abatannaba kwekebeza bagende beekebeze okusobola okutaasa ab'eŋŋanda zaabwe ssaako n'abantu be bawangaala nabo. Bakubiriza okujja babakebera okwekebeza si kibi kasitawulanga weesimba kikyoli. Ng'abajjere basobola okwekebeza kuba kino kyafuuka kya nsi yonna tekiriiko kugamba nti nakuba nja kuswala. Kale buli muntu mukubiriza ajje yeekebeze kuba kino kirimu ffe ffenna. Ate ye akulira eddwaliro lino Muhindu Asiya atutegeezezza nga bwe balabye obwetaavu eri bannayuganda naddala ku kirwadde kino kwe kusalawo okukwatagana n'ekitongole ky'ebyobulamu okusobola okusembereza bannamukono obuweereza buno. Purely because of demand of the services, we studied the market, especially in Mukono, Greater Mukono, that is Wikwe, Kayunga, Buvuma and Mukono. We studied the market and we found that these particular services, quality services, are lacking. And we decided to organize, to come together and organize. I hope checked on our price catalog and we are actually cheaper than any facility. Wadde nga gavumenti etaddewo enteekateeka nga zino ez'okwegemesa ekirwadde kirumiima mawuggwe wakyaliwo bannansi abatannaba kukkiririza mu nkola eno olw'ebibuuzo bye balina nga gavumenti tennaba kubyanukula. Ku lwa STV, Tenywa David Kalogoyi, Select EY'ENJAWULO. Bosa ne Tenywa David mwebale nnyo ku Rainbows eyo ate ne twebaza Mukama ku lw'ab'e Mukono okuba nga badduukiriddwa n'ebyuma ebinaaba mu ngalo. Katusuubye nti banaasobola okugoberera amateeka ate ne banaabira ddala mu ngalo. Bwe twongera mawulire gaffe ekyo ekikwekweto kikoleddwa ku banywi b'omwenge abasangiddwa mu mabala ag'enjawulo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi mu Katabi Town Council ku kyalo Kituula oluvannyuma lw'abakulembeze b'oku kyalo kino okwekolamu omulimu okukwata abo bonna abagezezzaako okuvoola ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Emboozi nayo katugiraba. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu Hamis Kalumba bagambye nti waliwo abantu ababadde bayitiriza eddalu n'emputtu nga bagaana okuwuliriza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga obutaggulawo mabaala ng'emu ku ngeri y'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Ono agambye nti bakozesa ekizindaalo ku kitundu ne basomesa naye abantu bano tebawulira nga bagamba nti ssentebe abaleekaanira era nga ensonga bagifudde ya byabufuzi. Kalumba Kamisi nga nze ssentebe wa kitundu Seel, abantu baffe bo tebawulira. Abantu abalala baba baagala kwasa maanyi naye ffe tugezaako okuba nga tubasomesa buli lunaku. Tulina ekizindaalo kyaffe wano kye tukozesa nga tubasomesa, tetwagala abantu kujja muno nga tebalina masiki. Kati abalala bo babadde bafudde bakiwaji nga tebaagala kuwulira bye twogera, bagamba mbu chairman atuleekaanira, vice atuleekaanira. Kakati kye twasazeewo abatuuze bagambye chairman tugenda kuyambako kubanga oyogedde abantu tebawulira. Ate abantu abasinga bajja muno buzzi tebabeera mu kitundu kyaffe. Twagala twekolemu omulimu tuyitemu abo abantu
ddala abo abalina amabaala ng'ab'amalwa abatunda abamayirungi bwe baba baagala okukola bizinesi yaabwe bajje omuguzi ajje agule agende. Abamu ku basangiddwa kuliko abanywa amalwa, abazannyi ba puulu oba abazannya pool table, kyokka nga bakuŋŋaanye ekintu kye bagamba nti kikyamu, era bano basabiddwa okunaaba engalo, okukozesa sanitizer naye nga tebawulira. Ng'emu ku ngeri y'okubawa ebibonerezo, abakwatiddwa bakubiddwa emiggo nga ku bano kuliko abaana abato n'abakulu, era nga abamu balabiddwako nga badduka. Oluvannyuma bano basembyeyo nga bagamba nti tebagenda kukkiriza bantu kufa, n'olwekyo buli muntu alina okwambala obukookolo, okwewa amabanga, okukozesa sanitizer nga engeri y'okwetangira kwatibwa k'ekirwadde kya COVID-19. Tugezaako okuwulira abantu akabi akanywe buli omu akalaba nti abantu bafa. Tubagamba mwewe ebbanga, munabe mu ngalo, wear masks, naye abantu tebagala. Era buli omu akirabye nti buli omu we tugenze bwakuba nti esimu zino zajja most areas twabadde nga tusanga buli omu waali oludi babadde bamaze okutegeera nti badduse, naye kyamukisa mulungi ensi ekirabye nti ne twaba nga tulina action gye tunatwala okusinga eno teyajja kutublaming. Ekweta ekikoleddwa leero kinsanyusizza nnyo olw'ensonga nti abantu mbadde mbagamba enkya n'eggulo bagezeeko okulaba nga bagoberera amateeka, bambale masiki, bateeke buli omu wakolera amazzi aganaaba mu ngalo. Trevor Talo, Arafat Musoke, ASTV Select ey'enjawulo. Mu lugero lwa leero balikomeyo ne bezza ye Munyola agenda. Amakulu g'olugero luno, Buganda ne Bunyolo bwe zaalwananga edda nga buli ludda olusinza amaanyi luwamba abantu ku ludda olulala. Abawamba abagumu baagezangako okubomba naye abamu baatyanga. Olugero lutuyigiriza butatya kwaŋŋanga bizibu. Weewaawo eryo nno bye likoze eggulire lyaffe erisembyeyo oba erigaddewo ekitundu kyaffe ekisooka. Tugenda kubatuwumulamuko katono ate oluvannyuma tukomewo tweyongereyo mu mawulire gaffe amalala. Njagala okwongera okwebaza gwe akyasazeewo okuba nti weekumidde ku select ey'enjawulo, amanya Maria Dana Namiro, kitundu kya kubiri ekya select ey'enjawulo. Mu kitundu kyaffe ekyasoose twabadde n'ekibuuzo ku mbeera oba ku ssente gavumenti ze yasuubizza okuwa abantu, ng'era mu bigambo bya Right Honorable Nabanja bye yagambye okuba nti abantu abanaaweebwa ssente beebo bokka abatafunangako ssente zisukka mitwalo 10 ku masimu gaabwe. Awo naffe we twajja ekibuuzo nti olowooza gavumenti yandibadde egaba etya ssente zino. Zino zengenda okusoma ze zimu ku ndowooza zammwe, ng'era ntandise n'eya Deborah Haboya. Deborah Haboya agamba nti next we shall hear mbu if you are on social media no money. Ate Nabasa Mathias agamba nti get serious, this is going to be more worse than the previous distribution of food. Why don't you send money to every Ugandan not holding a public office? Nachigude Goreth Glory agamba nti Mama Nabanja bwe tuba twazifunako era zikyali awo. Robert Bomera agamba me just received 500k but it's not mine, just going through me, kale ki Uganda. Alex Sebugenyi agamba if I've never got 100,000 it means you can't even afford a phone, so how would you receive the money? Ate Faris Fasi agamba money to be sent to those who have relatives in the government. I think he was saying money will be sent to those who have relatives in the government. Ezo nno ze zimu ku ndowooza zammwe ze mutadde ku Facebook page yaffe eya STV. Naawe ng'oli eyo ng'ogamba nti wandyagadde okubeera ng'oteesa, genda ku mukutu gwaffe ogwa Facebook oyongere okusaako endowooza zo. Weewaawo omuntu omulala asobola ozisoma, naffe bwe tuba tumaze wano tuddamu ne tuziyitamu ne tulaba mmwe ki kye mwandiyagadde gavumenti ky'ebeekola mu ngeri gy'ebeegabamu ssente zino. Ate batwengera mu mawulire gaffe yo poliisi ekoze ekikwekweto ku bantu ab'enjawulo abajemedde ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga nga kuno kwe kuli aba bodaboda. Ekikwekweto kino kikoleddwa mu bitundu by'ensambya okumpi ne Arena Mall. Nayo katulabe ebibaddeyo.
Oluvannyuma lw'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga okwogerako eri eggwanga n'asaba abantu okugoberera amateeka agateekebwawo minisitule y'ebyobulamu wakati mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ng'abakuutira okusigala ewaka. Olunaku lwa leero poliisi ekedde ekola bikwekweto eby'enjawulo ku bantu ab'enjawulo naddala abajeemedde ebiragiro bino nga muno mwe muli n'ababoodaboda. Ku misanvu egisuuliddwa ensambi okulinaana ekizimbe kya Arena Mall wabaddewo akanyolagano wakati w'omuvuzi wa breakdown wamu n'omuyindi gwe bakwatidde bodaboda ye ng'amubuuza jajje obuyinza okukwata ekidduka kye. Bodabodas who are delivering everything have to go home by 5. So by 4:30 they should settle in and go home. But when you start arresting them, you delay them, then you are checking them from 4 o'clock. It becomes sad because some bino obwedda bigenda mu maaso nga n'omusirikale naye tasizza mukono ku nsonga y'okukubiriza abagoba ba bodaboda bano okugoberera amateeka agateekebwawo minisitule y'ebyobulamu omuli okwewa amabanga, okwambala masiki wamu n'ebirala. Mu kwogerako n'abamu ku baggiddwako bodaboda zaabwe batutottoledde ng'embeera bw'ebadde wabula abamu ne beemulugunya olw'okuggyibwako bodaboda zaabwe nga balina ebiwandiiko. Afanda ajja n'atugamba nti bw'oba ovuga olina okulaga gy'ogenda ne gy'ova ng'olina ekipapula ekikulaga lwaki otambula. Sawa 10 nezoera 11 gavumenti nfudde masajja nga nakazi wange yafuna olubuto n'alwala abasirikale ne bankwata ne bangana ogenda mu ddwaliro omukazi wange n'azaala omwana n'afa ne bansindika mu kisenyi ne bansindika ekawempe ne bampa maiti ne njitwala ebusoga mba nakagituusa ebusoga ng'ate bampadde ne bakyamaani ebbaluwa ne bampa n'ebbaluwa ebusoga engala nti ndi mutuufu ebbaluwa ziizino ntuuse wano ne mbagamba bannange mupe piki yange omukazi mulwadde ali mu ddwaliro osanga adiganiddeko naye nga mwagala ki omuntu akola atya. Bano batutegeezezza nga ababakutte we batagoberedde mateeka kubanga abamu ku bo babadde n'ebiwandiiko ebiboogerako ng'omukulembeze w'eggwanga we yabirambika. Mwagala tukola ki? Kati temututaasa. Afu tetutambula lwa masanyu, tutambula lwa bizibu. Mwana abandi namuleka mu muzigo gw'abandi batubanja. Sawa muwadde ono DPC nemulaga nangamba genda ku DPC owekabalagala bwentuuse nansindika wano ono bwe mugambye angambye genda tolina mulamwa kati mba tujja nga tusangawo red block nga tuyimira nga tubawo ebiwandiiko nga batuleka ne tukola ki ne tuyitawo tutuuse wano owawana alemede tumuwadde ebiwandiiko aganya obikkiriza. Mu bimu ku biragiro ebyateekebwawo naddala ku babodaboda kwe kubanga tebakkirizibwa kusaabaza bantu okuggyako ebifuluusi obutasukka ssaawa 11 ez'akawungeezi wabula nga ababodaboda abasinga bino byabayita ku mutwe. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select A. Abalimi mu ggombolola y'Empaata mu disitulikiti y'e Mukono bakubye omulanga eri ssentebe w'eggombolola Joseph Kimbugwe Mande okubasabira eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni basobole okubanga bakozesa bodaboda zaabwe okugenda mu nnimiro zaabwe kubanga olugendo lwe batambula luba lunene ddala nga bagenda okutuuka mu nnimiro nga bakooye nga tebasobola kubaako kye beekolera. N'emboozi eyo kadugirabe. Joseph Kimbugwe Mande nga ye ssentebe w'eggombolola y'Empaata mu disitulikiti y'e Mukono abatuuze bamulopodde ku buzibu bwe bayitamu bukyanga President Museveni addamu okuteekawo omuggalo n'agaana ababodaboda okuweeka abasaabaze ng'ate ekitundu kyabwe kiyimiriddewo ku mulimo gw'okulima n'okuvuba naye ng'ennimiro zaabwe zeesudde engendo kyokka poliisi ebakwata ne baggyako ensimbi. Bano be twogeddeko nabo baagala President Museveni abayambe nga bwe yaleseewo abalimi okulima abakendeereze ku kibonerezo kino kubanga kibatulugunya abasirikale tebawuliriza nga ne kyaba ssentebe okubawa ebbaluwa kikaluba mu bitundu ebimu nga bwe bannyonnyola. Teriiwo kuba kyeyamaani yabeera naye kati we buzibu bwe twasanga. Nalubezali yeeti tuze Mpatta Kyaggwe Mukono
takyasobola kutwalako wadde okutwalako omwana otambula. N'ababodaboda mu kitundu kino nabo beemulugunyiza ku bbula ly'ebifuluusi ebitakyalabika nga ne poliisi mu biseera ebimu ebalumba ku masiteegi we balindira ebifuluusi n'ebakwata kyokka nga balina looni mu zibbanka. Kale mu mbeera eriwo nti covid waali kituufu waali abantu bafa, naye ekisinza okutunyikiriza nga ffe abalimi tulina abakozi be tujja mu bitundu ebiva ewala babakozi ab'okukyalo kwennyini batono bajja bunyama. Waliwo omuntu omukazi wo osula naye onsanze naye tudda waka lwaki oba onkuba ng'okimanyi nti neera nsula naye tuli mu kyalo naye tebandituyisiza mu eyo embeera okimanyi oli mukazi wange ndi naye muzza waka ate n'onkuba kago tunazirindira waka nawe tulina okujja ku stage tulinde kago. Kiwaliriza ssentebe waabwe Joseph Mande Kimbugwe okukuba ebituli mbawawuzi ba prengamya bulungi ku nsonga ezimu muntu wa wansi era ayagala abalimi akirizibwe okutambulira bodaboda. Kubanga eriyo omuntu ng'asula ne mukyala we baafunayo akapiki kaabwe tebalimira ku neiba ne neiba. Abamu ebibanja babirina ng'asobola otambula kilomita 2-3 naye ateeseeko mukyala we ate naye bamukwata. Kakati ow'ekitiibwa President tusaba olongooseemu mu nkola bw'obanga osalawo ebintu eriyo bakulembeze banno eriyo bakyemani beero C5 eriyo abafiri n'abalala naye bano abakulya mu ngalo abatono olumu bakuwabya buwabya nze ayogera naawe Mande Kimbugwe Joseph nange ndi ku kaadi eno naye abantu baavu nnyo wansi bannaku ekiyitiridde abantu n'akawunga tebakayina abamu ne we basula tewaliiwo. Tusaba ne poliisi egobe bugobi bantu so si kubakuumira mu buduukulu besobola obakuumira wantu nga wafunda nnyo ate ng'oluusi yeesiga endwadde babagondezeemu basobole okuba nti batambula. Mu ngeri y'emu ayagala abalwadde babeere nga beeyogerera ng'enkola y'abassentebe okuwandiika ebbaluwa yandibadde erekebwa kubanga ekalubiriza abantu abawansi. Mitwalo 2 enkola eyo muzeeyi ekyuke mu covid gyali eratta abantu naye enkola gikyuseemu omuntu waakiri abeere n'omulwadde waayanjuleyo mulwadde we. Naye bino byoga nti bamala onoonya abakulembeze omukulembeze ojja musanga nga wa mayumba 8 oba 10 oba 2 oba 3 nga ku budde obwo taliiwo omuntu amale kufa. Ng'olw'okuba tunoonya abakulembeze omulwadde yeeyogerera ate ekyokubiri tugenda twala omulwadde bw'obeera okomawo era ojja kuba tolina era bajja kukukwata kuba tomulina ebbaluwa agifunengawa. So nsaba Oweekitiibwa Pulezidenti Ndi Kadu Derek STV Select ey'enjawulo. Eggulire lyaffe ery'olwaleero erya Select ey'enjawulo era amannya mbadde Maria Dana Namiro okuba nga nkutuusaako ey'olwaleero. Sinza kuba nga nsukkako wano naye covid gyali masiki tuzambale masiki togijjaako bw'oba ng'ofuluma ennyumba olinako woolaga masiki yo gyambale weewala okuba ng'okubibwa abakuuma ddembe oba bagezaako okukwasisa amateeka g'omukulembeze w'eggwanga n'ekitongole ky'ebyobulamu. Masiki gyambale naaba mu ngalo yengeri yokka gye tusobola okuba nga twewalamu okusaasaanya oba okufuna ekirwadde eki covid-19. Sinza kusukkako wano Katonda Ibrahim Isaka ne Yakubo abakuume kuddako Ibas ne Happy Angel. Weeraba sula bulungi.